Alright, verse 256 gwe mukutu kwoli bampita simple. Njagala otambuze video eno. Ngebule ennaku mbale nkiddamu. Ngebule ennaku mbale eggwanga Uganda ligende mu kalulu ennaku z'omwezi nga 15 omwezi ogwa January. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda avuddeyo n'ategeeza eggwanga amateeka amapya ag'okugoberera ku lunaku olw'okulonda. Njagala owulirize video eno. We appeal to citizens to cast their votes peacefully and go home. Ngambye mwogezi, nedda sorry munansonyiwa. Naye naye. Mbadde ntegeeza omuduumizi w'amagye CDF, Chief of Defence Forces, Muhoozi Kainerugaba, wabadde ayogerako eri eggwanga ategeezezza nti akubiriza bannayuganda okulonda olumala okulonda badde ewaka. Waliwo video zenkola mutuufu naye neebuuza oba kati lwaki nseka nange nesanga nsese busesi. Now akulira ekibiina oba akulembera ekibiina kya National Unity Platform ekivuganya ekibiina kya NRM, Robert Kyagulanyi Ssentamu, Bobi Wine n'abakulembeze ba NUP we baali beeteekateeka ogenda mu kalulu kaneeno, bajja mu kalulu kano nga bagamba tugenda mu protest vote, akalulu ak'okwekalakaasa mu bigambo byabwe, era balina n'eŋŋombo gye babadde batambuza gye bayita the 4Ks. Kanoonye ke bali mu kunoonya right now, kalonde ennaku z'omwezi 15 bagenda kalonda, then waliwo kye bayita kakuume era nga yokke naye egenda kuapulayinga ku nnaku z'omwezi nga 25. Okategedde? Then ekirala kabanje, era buli wabadde agenda tewali lunaku lwe yali akubye lwale n'atagamba bantu nsonga eyo. Buli wakuba lwale bagamba mukeere ku makya mu bungi, mujje mulonde, olumala okulonda temuvaawo mpaka nga bamaze okukabala. Ate we bakabala mukalondoole mpaka ku district. In fact yabagamba we bamala okulangirira awo wennyini ku polling station gwetandikawo okuba omujaguzo. Muhoozi Kainerugaba, omwogezi w'ekiito w'akakiiko k'ebyokulonda, omuduumizi w'eggye ly'eggwanga. Munansonyiwa kuba kati mukulu yayogerera akakiiko k'ebyokulonda. Ssemateeka w'eggwanga Uganda akirambika bulungi according ku basoma amateeka, tubiwulira buwulizi naffe ne tubyadoptinga. Ssemateeka agamba bulungi nnyo omuntu yenna wamala okulonda waddembe okusigala ku polling station provided he or she is 20 meters away from the polling area. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda agambye omuduumizi w'amagye naye banaye agambye womala okulonda dewaka. The same statement ezeeyogerwa abantu ab'enjawulo. Kati njagala owulirize speech ya Muhoozi Kainerugaba yonna, then male nzijembeeko ekyama kye nkubuulira. Gwalimanya ky'olimba. Bampita simple kati tambuza video. We appeal to citizens to cast their votes peacefully and go home, not to hang around the polling stations. The vote counting and tallying process will be transparent and is done in the open. Each individual candidate's agents will be present, and these include presidential, the directly elected MPs, and women MPs. That is on the 15th of January, 1 month from now, 1 month from today.
Local and international election observers will also be present, and so will the media. So there is no need for people to hang around saying they are protecting votes. The process is transparent, and all these measures are in place to make sure that that transparency is clear for all to see. Therefore, there will be enough scrutiny to ensure that the election process is transparent, free and fair, and above all, credible. Those who try to cause trouble, as I've heard some people proclaim, will be dealt with swiftly and with all the tools at our disposal and in accordance with the law. Those who cause whatever he's saying, they will be dealt with swiftly and using all the tools at their disposal. Hey. Kati wano progressive vote ebe simbude. There are two parties mu nsonga eno. Waliwo bannayuganda abagamba nti tugenda kukola buli kisoboka okulaba nga tweddiza eggwanga lyaffe. Then waliwo abagamba nti tugenda naffe okukola buli kisoboka okulaba nga tusigaza eggwanga. Gwandaba ogwawa. Ogwawa. Oyo wadde bamuyita Muhoozi Kainerugaba. Ategeezezza eggwanga nti womala okulonda dewaka. Kati kifuuse kyampaka. Kati nno wano mu ndowooza yange omanyi bannayuganda bo bazibu. Bannayuganda bazibu obalabanga bafala. Munnayuganda wabanga asazeewo kati ogenda kakasa kwola olunaku because I don't think mu ndowooza yange nga fala sikiwa nti oba poliisi ena deployment emala okugoba abantu ku polling station. Era nze mukulaba okwange okw'ebintu kino kiyinza n'ovaako emmanduso okwonoona akalulu because semateeka agamba it is okay kasitoba ng'oli 20 meters away from the polling station. So on that day singa poliisi etandika okukuba abantu tear gas oba emiggo, only God knows. Only God knows. There are some things ebigenda ate okuyamba abantu okuspeedinga okwekalakaasa mu ggwanga because here people are coming to vote era balina okuba nga bagoberera amateeka. Because mukwogera kwa Muhoozi abadde nga awa order olumala olonda dde waka. It was an order. Just kiwa nti oba most of the Ugandans are going to follow. Kino abasinga tebannakiwulirako by the way. Nange mbadde nzungazunga nengwa mu kavidiyo kanengamba bannayuganda kanzije mbadde video kaneeno basobole okuba nga bawulira ebigambo by'omwogezi w'akakiiko k'ebyo by'omuduumizi w'amagye ga UPD. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine mu bintu by'okulonda mu ggwanga wanjawulo nnyo wanjawuloko ku Kizza Besigye. Lwaki? Nti Kizza Besigye era gye yabeereramu leader w'opposition oba leading opposition leader nti abaali bakulembera amagye sijja kugamba nti they were understanding banga gamba nti ontategeera no they were different from who baali banjawulo kuba n'ababaddewo nti Bobi Wine we yajja mu 2021 ani yali adumira amagye baali bamuyita Muhoozi erinnya ly'eddala ndyerabidde right now state minister wa internal affairs and of course oyo ku bannamagye ababaddewo bagamba that one is a junior General Kasirye Gwanga yagaana nogge bamuwa simanya ennyota n'agamba sobola agenda mbuya oyo junior nyambaze okitegeera ye yali CDF Kyagulanyi yasooka okwesimbawo and we hear oyo naye first family gyava the next time lweyesimbyewo ate biological son wa Tibuhaburwa Yoweri Kaguta Museveni ye CDF. Kino kitegeeza nti it's the family battle against Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine because ebintu bino ebize bikolebwa mu kalulu kaneeno I don't believe nti Mugisha muntu ng'akyali Ssaabaduumizi w'amagye would sanction that. Okategedde ebintu bino ebikolebwa right now I don't think
Katumba Wamala would sanction that oyo ali Ssaabaduumizi w'amagye okategedde era abasinga bagamba nti okukyusa bajjewo Mbadi balete Muhoozi. This was automatically the reason as to why they had to change that, because ono yazze kuprotectinga the gains. Ebigambo benjogedde si byange bya musipo. Jolo Quality Properties funa politika kadde kamu n'ekitundu kuba essimu eyo omukyalo oyo omunnyonnyole omugambe simple eyangambye akalango kano agenda kulambuza plots ez'enjawulo mu different estates. Naawe oyingira omwaka omupya ng'olinawo ka poloti.